Mukama yebazibwe abooluganda. Mukama mulungi okuba nti yatuyisizza mu Unisi ndoza yabadde bagambye alina ne kojjaawe erinnya lye ndyerabye Gulandire oyo baatukoze obuzibu bunene nnyo naye Mukama mulungi nti mwamuyiseemu muyaga mu bukulika abooluganda. Katwewombeeke tutandike okusinza kwaffe okw'olwaleero. Mpozi mikwano gyaffe abali e Kampala nga baagala okuwuliriza talk egenda okugira okwogerwa olwaleero, njagala okubategeeza nti talk eno ejja kutandika in 1 hour's time, mu ssaawa emu okuva kati ng'okusaba kuwedde. Tugenda kusooka tusabe ne bannaffe abalala nga batwegattako, n'oluvannyuma nga akapapula bwe kagambye tulyoke tuwulire okwogera okuva eri munnamateeka agenda otuwulira ku nsonga ez'enjawulo. Katwewombeeka abooluganda. Mukama Katonda omulungi, tuzze mu maaso go nga tuli bawombeefu, twewombeese nga tusaba mwoyo wake wakati mu ffe agonze emitima gyaffe tuwulire ebigambo bye ebirungi. Bannaffe abatannaba kusobola kutwegattako, Mukama nabo tubaleeta mu maaso go. Bannaffe abafunye obuzibu oluvannyuma lw'omuyaga, Mukama nabo tubateeka mu maaso go. Tusabira ekibiina ekiri wano wamu n'ekiri ku internet, Mukama okiwa omukisa ogw'enjawulo. Ebyo byonna tubisabye nga tuyita mu mwana we Yesu Kristo Mukama waffe.
linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Mutukuvu. Ekisa kibeerenga gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Abaagalwa ennyo, wano mu maaso ga Katonda ayinza byonna ne mu maaso g'ekibiina kyonna eky'omu ggulu, bwe kwewaayo eri Katonda nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe, okusinza kwaffe n'okutendereza kwaffe era n'okwebaza kwaffe, okusaba ku lwaffe ne ku lw'abalala, tulyoke tweyongere okumanyira ddala mu mazima obukulu bw'okwagala kwa Katonda era twolese ebibala eby'ekisa kye mu bulamu bwaffe, era tusaba ku lw'abalala ebyo ebyetaagibwa ku lw'obulungi bwabwe. Kale tufukamire nga tujjukira nti Katonda ali wano naffe kaakano. Ffenna awamu, Ayi Kitaffe ayinza byonna era ow'ekisa ekingi, tukyama okuva mu makubo ng'endiga bwe zibula, tugobera nnyo okulowooza n'okwegomba n'emitima gyaffe, tugaana etteeka gano ttukuvu. Era nitukola ebitusaanidde kukola, so nga n'obulamu tebuli mu ffe, naye ggwe Ayi Mukama. Okutambula rero n'okwegendereza, tukutya ggwe era nga tukola eby'obutuukirivu, naye tukubutenderezebwe. Amiina. Okay. Kati mbadde nkubuuza nti essaala eddako twandibadde Levulandu waffe yagitusomera naye okuba tusobodde kubeera naye wano, kale tetugenda kugisoma, tugenda kugibuuka. Ffenna essaala twatule essaala ya Mukama waffe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe eya leero, osonyiwe okwonoona kwaffe nga ffe bwe tusonyiwa abatuunoona. Totwala mu kukemebwa, naye otulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama, atwasamye emimwa gyaffe, Ayi Mukama, yanguwa okutulokola. Ekitiibwa kibe eri Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu. Mutendereze Mukama. Kale abooluganda tutuule tuwulire ebitundu. Ekitundu kyaffe ekisooka kivudde mu Lubereberye essula 9 okutandikira ku lunyiriri lw'15. Olubereberye essula 9 okutandikira ku lunyiriri lw'15. Nange najjukiranga endagaano yange gye ndagaanye nze nammwe na buli kitonde ekiramu ekirina omubiri kyonna. N'amazzi tegaafuukenga nate mataba okuzikiriza omubiri gwonna. Ne musoke anaabanga ku kiro, nange naamutunuuliranga. Nzijukire endagaano eteridiba Katonda gy'alagaanye na buli kitonde ekiramu ekirina omubiri kyonna ekiri mu nsi. Katonda n'agamba Nuuwa nti, ako ke kabonero ak'endagaano gye nnywezezza nze na buli ekirina omubiri ekiri mu nsi. Olunyiriri lw'18. N'abaana ba Nuuwa abaava mu lyato, Seemu
ne Kaamu ne Yafeesi ne Kaamu ye yazaala Kanani. Abo bonsatule Nuuwa be yazaala, n'abazzukulu baabo be baanula ensi zonna. Nuuwa n'atanula okuba omulimi, n'asimba olusuku olw'emizabbibu. Olunya lwa 21. N'anywa ku mwenge gwalwo, n'atamiira, n'akunamira mu weema ye. Kaamu ye yazaala Kanani, n'alaba ensonyi za kitaawe, n'abuulira baganda be ababiri abaali ebweru. Seemu ne Yafeesi ne batoola ekyambalo, ne bakiteeka ku bibegabega byabwe bombi, ne batambula ekyennyumannyuma, ne babikka ku nsonyi za kitaabwe. Era amaaso gaabwe nga gatunuulira ennyuma, ne batalaba nsonyi za kitaabwe. Olunya lwa 24. Nuuwa n'atamirukuka ku mwenge gwe, n'amanya omwana we omuto bwe yamukola, n'ayogera nti, Kanani akolimirwe, anaabanga muddu w'abaddu era baganda be. Era yayogera nti, Mukama yeebazibwe, Katonda wa Seemu, era Kanani abeerenga muddu we. Olunyiriri olwa 27. Katonda agaziye Yafeesi, era atuulenga mu weema za Seemu, era Kanani abeerenga muddu we. Nuuwa n'awangaala amataba nga gamaze okubaawo emyaka 350. N'ennaku zonna eza Nuuwa zaali myaka 905. N'afa. Ekitiibwa kibe gy'oli, Ayi Katonda. Ekitundu kyaffe ekyokubiri kiva mu kubikkulirwa essuula 4 okuva ku lunyiriri olusooka okutuusa ku lunyiriri olw'11. Entebe y'obwakabaka mu ggulu. Laba oluvannyuma lw'ebyo ne ndaba oluggi oluggule mu ggulu, era ne mpulira n'eddoboozi lye limu lye nawulira olubereberye eryali livuga ng'ery'ekkondeere nga ligamba nti, yambuka wano tulage ebyo ebiteekwa okubaawo oluvannyuma lwa 2. Amangu ago nga ndi mu mwoyo, laba ne ndaba entebe ey'obwakabaka ng'eteekeddwa mu ggulu, ne ku ntebe eyo nga kuliko atuddeko. Eyali agituddeko yali ayakaayakana ng'amayinja ag'omuwendo omungi aga yasepi ne sadio. Era ng'entebe eyo yeetooleddwa musoke ng'ayakaayakana nga zumaliidi. Entebe ey'obwakabaka yali yeetooloddwa entebe endala 24 nga zituuliddwako abakadde 24, bonna nga bambadde engoye enjeru nga balina engule eza zaabu ku mitwe gyabwe. Mu ntebe eyo ey'obwakabaka ne muvaamu okumyansa n'amaloboozi
n'obubwatuka. Mu maaso g'entebe eyo waaliwo ettabaaza ezaaka 7 nga gy'emyoyo 7 egya Katonda. Ne mu maaso g'entebe eyo waaliwo ekiri ng'ennyanja ey'endabirwamu ekifaanana nga kulisitoolo. Waaliwo ebiramu 4 ebijjudde amaaso mu bwenyi, n'emabega waabyo nga biri wakati w'entebe ey'obwakabaka n'okugyetooloola. Ekisooka ku biramu bino kyali mpologoma, ey'okubiri nga kifaanana ennyana, ekyokusatu kyalina amaaso ng'ag'omuntu, n'ekyokuna kyali ng'empungu ebuuka. Buli kimu ku biramu bino ebina kyalina ebiwawaatiro 6 nga bijjudde amaaso enjuuyi zonna ne wansi, era buli lunaku emisana n'ekiro awatali kuwummula nga bigamba nti mutukuvu, 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 Mukama Katonda ayinza byonna, oyo eyaliwo, aliwo era ajja okubaawo. Era ebiramu ebyo ebina buli lwe binaabangabawo biwanga ekitiibwa n'ettendo n'okwebaza oyo atudde ku ntebe ey'obwakabaka. Abeera omulamu emirembe gyonna. Abakadde 24 ne bavuunama mu maaso oyo atudde ku ntebe ey'obwakabaka omulamu emirembe n'emirembe, ne bamusinza, ne bateeka engule zaabwe mu maaso g'entebe eyo nga bwe bagamba nti, Mukama waffe era Katonda waffe, osaanidde okuweebwanga ekitiibwa n'ettendo n'obuyinza, kubanga gwe watonda ebintu byonna, era byonna byatondebwa ku lulwo, era nga gwe wasiima okubiteekawo. Ekitundu kyaffe ekyokubiri kikomyawo. Ekitundu kyaffe ekyokusatu kivudde mu Njiri ya Luka essula ey'omunaana okuva ku lunyiriri olw'22 okutuuka ku lw'25. Awo lwatuuka ku lunaku olumu ku ezo, n'asaabala mu lyato n'abayigirizwa be, n'abagamba nti, tuwunguke tugende emitala w'ennyanja. Ne bagenda. Awo bwe baali nga baseeyeeya ne yeebaka otulo, omuyaga mungi ne gukunta ku nnyanja, amazzi ne gaba nga gaagala okujjula, ne baba mu kabi. Ne bajja w'ali ne bamuzuukusa nga bamugamba nti, Mukama waffe, tufa. N'azuukuka, n'aboggolera omuyaga n'okwefuukuula kw'amazzi n'ebikankana, n'eba nteefu. N'abagamba nti, okukkiriza kwammwe kuli luuyiwa? Ne batya ne beewuunya, ne boogeraganya bokka na bokka nti, kale ani ono? Kubanga n'empewo n'amazzi abiragira ne bimuwulira. Ekitundu kyaffe kikomyawo.
Kale ffenna twatule enzikiriza y'abatume. Nzikiriza Katonda Kitaffe ayinza byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana we omu yekka, eyazaalibwa omuwala atamanyi musajja Maliyamu, eyali olubuto olw'Omwoyo Omutukuvu, n'abonyaabonyezebwa ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe mu bafu, mu lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'agenda mu ggulu, atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda Kitaffe ayinza byonna, naye alivaayo okukomawo okusala omusango ogw'abalamu n'abafu. Nzikiriza obulungi Ekkanisa entukuvu ey'abantu bonna era ebula wonna, n'okussa ekimu kw'abatukuvu, n'okusonyiyibwa ebibi, n'okuzuukira kw'abafu, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Mukama abeere nammwe. Ayi Mukama otugiremu. Ayi Mukama otusaasire. Ayi Mukama alokola abafuzi baffe. Yambaza abaweereza abo obutuukirivu. Ayi Mukama alokola abantu bo. Ayi Mukama otuwa emirembe mu nnaku zaffe. Ayi Katonda otulongoose munda emitima gyaffe. Kale ffenna tusabe essaala ey'akawungeezi. Ayi Mukama tukwegayirira, omusana gwo gwake mu nzikiza yaffe, otukuume n'ekisa kye ekingi, otuggye mu kabi konna ak'ekiro kino, olw'okwagala kw'omwana wo omu yekka, omulokozi waffe Yesu Kristo. Ffenna ekisa kya Mukama waffe, ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, n'okwagala kwa Katonda, n'okussa ekimu kw'Omwoyo Omutukuvu, bibeere naffe ffenna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Kale tukkakkane osobola okufukamira tufune okusaba okw'enjawulo nga n'agenda otusabira mukyala Esther Kafeero n'agenda okutusabira. Katonda Kitaffe, Katonda Omwana, Katonda Omwoyo Omutukuvu, tujja amaaso go nga tukwebaza olw'ekirabo eky'obulamu ky'otuwadde Taata. Tukwebaza kubanga obadde wamu naffe embeera yonna Katonda wange gye tuyitira. Katonda wange twongera okwebaza olwa byonna ebyekisa by'otukolera Kabaka wange, okusinga byonna olw'ekisa kyo ky'otuwadde Kabaka waffe. Naye era tujja amaaso go Katonda wange nga tuwaayo Ekkanisa yaffe. Katonda wange tuwaayo Ekkanisa eya England,
tuwaayo Ssaabalabirizi ow'Ekkanisa y'ensi yonna Kabaka wa Bakabaka olw'omulimu omunene Katonda gw'okuweereza n'ogw'okulungamya endiga zo taata. Tusaba oyongere omuwa ekisa kyo n'omulungu era twongere okuwaayo n'Ekkanisa yaffe eya Uganda. Tuwaayo Ssaabalabirizi w'Ekkanisa yaffe eya Uganda Kabaka wa Bakabaka omuddu wo Stephen Samuel Kazimba era n'abakulembeze bonna okutuukira ddala ku bakulembeze abasembayo wansi Mukama Kitange nga emitendera bwe gigenda Kabaka wa Bakabaka. Tusaba bonna Katonda wange obateekeko ekisa kyo. Tusaba Katonda wange obongere omwoyo w'omutukuvu. Tusaba Katonda wange oyongere okubalungamya kubanga Katonda wange wabayita okukuweereza taata era Mukama Katonda wange tumanyi nti ggwe bw'oli buli kimu kisoboka. Bye balaba ng'ebizibu emikugu gye balaba nti minene Katonda wange tusaba bagikuteekeko Mukama ng'omuyimbi bwe yayimba nti nateekanga ku Yesu omwana gw'endiga ebibi byange byonna ebitasingika n'emikugu gyaffe gyonna taata tugitikka ggwe taata. Katonda wange tusaba twongere okuwaayo eggwanga lyaffe Uganda. Katonda wange tuwaayo omukulembeze waffe Yoweri Kaguta Museveni. Katonda wange tusaba naye oyongere omulungamya mu byonna byakola. Katonda wange okusinga byonna Katonda wange tusaba otuwa obwenkanya n'amazima mu ggwanga lyaffe Uganda. Tuwaayo Ssaabasajja Kabaka wa Uganda. Katonda wange tusaba oyongere omukuuma era n'okumwongera mu buli kimu kyakola omwongerengako Kabaka wange. Tuwaayo Kyabazinga wa Busoga Kabaka wange. Tuwaayo Kabaka w'Ettooro Kabaka wange. Tuwaayo Omugabe wa Ankole. Katonda wange n'abafuzi bonna ab'ensikirano mu nsi yaffe Uganda. Katonda wange tusaba obongerengako okulungamizibwa, obongerengako ekisa kyo Mukama, obongereko amafuta go Kabaka wange kubanga tumanyi nti teri bufuzi butava eri Katonda. Tumanyi teri bukulembeze butava eri Katonda taata. W'olaba balemereddwa tusaba obasitule Mukama. W'olaba balemesebwa, w'olaba nga babasimbira amakuuli mu bintu eby'enjawulo Mukama, tusaba taata ggwe obeerewo obasitule obasomose emisanvu gyonna gye babatega Kabaka wa Bakabaka. Era bwe tutyo Mukama Kitange tuwaayo n'abantu baffe abali mu Uganda Mukama. Katonda wange tusaba ng'olaba bayita mu kiseera ekitali kyangu, embeera nga si ya bulijjo, nga ne COVID aziŋŋamizza ebyenfuna byabwe taata. Katonda wange tukusaba kubanga tukimanyi nti ggwe otema amakubo awatali kkubo. Tusaba obatemere ekkubo awatali kkubo. Tusaba Katonda wange abatalina kye balya. Tusaba abatalina we basula. Katonda wange obalabirire kuba ggwe taata ggwe bba wa bannamwandu, ggwe taata wa bamulekwa. Tumanyi nti tolemererwa. Tumanyi nti Mukama tokomanga kola byamagero. Tumanyi nti nakati okyabikola Mukama. Katonda wange tuwaayo families n'obufumbo obufaafaaganye Mukama Katonda wange. Tusaba Katonda wange oyingirewo Mukama kubanga ggwe wakola obufumbo Mukama. Ggwe Katonda wange obagatta awamu okutabagana. Tusaba oyingirewo Mukama okutabaganya amaka agasatuse. Tuwaayo abaana baffe Katonda wange. Tusaba obongere amagezi okutegeera n'okumanya. Tusaba obongere okukutya n'okutegeera Mukama. Tusaba oyongere obateekamu emitima emigonvu era egikutya Katonda wange era egikuweesa ekitiibwa Kabaka wange. Bongere okuweereza Mukama Katonda wange nga bamanyi nti ggwe Kabaka wa Bakabaka eyatutonda batunda Mukama. Era Katonda wange bongere okuwaayo abafiiriddwa. Tuwa abantu baffe abafiiriddwa mu community yaffe wano ey'UK Mukama Kitange ey'Abannayuganda. Katonda nga abantu baffe bangi bagenze. Tuwaayo families ezo ezikungubaga Kabaka wa Bakabaka. Katonda wange obasibe obanyweze n'abafiiriddwa bonna bannaffe abali e Uganda ne bonna bali mu nsi yonna abafiiriddwa. Katonda wange ekiseera si kyangu, tubawaayo basitule era obayimuse Kabaka wa Bakabaka, obasibe ekimi Mukama. Katonda wange tuwaayo abalwadde, tusaba oyongere okubajjanjaba. Abalala nga balumizibwa COVID, abalala nga balumizibwa endwadde ezitali zange buzimu, teziwonyezeka. Katonda wange tusaba obajjanjabe Mukama.
kuba gwe musawo w'abasawo Mukama. Katonda wange twongera okuwaayo. Na buli muntu yenna ayita mu mbeera gy'ayita Mukama. Abakyala abali embuto n'abaluma okuzaala bonna tusaba obasumulule Katonda wange. Tuwaye abatambula engendo empanvu n'ennyimpi bonna tusaba obatambuze mirembe Kabaka w'Abakabaka. N'abantu bonna ab'engeri zimu bonna Taata abali mu bwetaavu obw'enjawulo be tutakoonyeeko Mukama. Bonna Katonda wange tusaba obasumulule era byonna tusaba Mukama obituwe nga ggwe bw'oyagala Katonda wange. Era nga bwe binaatusaaniranga tulyoke tukuddiza ekitiibwa n'amatendo Mukama. Era byonna tukusaba nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama yeebazibwe abooluganda. Nga ndi musanyufu oluvannyuma lw'omuyaga ogwabaddewo okuba nti mwenna mbalaba. Naye omanyi omuyaga nti gwaleese mukyala wange okuva mu Amerika ne gumuggunda wano. Kansabe mutabani wange amunyalirize, mwanirize mugaye kulikayo nnyo mu Amerika. Obadde otubuzeeko nnyo. Amiina. Katwewombeeke tutandike okuwulira ekigambo kino. Mukama Katonda omulungi, tukwebaza okuba nti otuleese wano. Tuwulire ebigambo byo ebirungi era tusaba ogonze emitima gyaffe tusobole okubeera abeetoowaze tutegeere ebigambo by'oyogera mu kitabo kyo ekitukuvu. Ate era nange Mukama nkusaba onkozese ng'omuzindaalo abantu bo mbatuuseeko obubaka ku bwa Yesu Kristo tusabye. Amen. Tutuuleko mu bifo byaffe bannange. Bano mukulike nnyo omuyaga. Wakoze obuzibu
waliwo akayimba edda lwakuba nti nze ekikere kyansamba omumiro. Eri ewaffe bayimbanga nti musajja n'aba kyoyo awonya abalwadde n'omuyaga gumuwulira. Ndoza senga yabadde atuli kumpi wano Eunice oyo yandibadde amuwulira. Nsonyiwe ngezaako okubeera ku muzindaalo ate n'okubeera mpulikika. Obubaka bwe njagala tuwulirize olwaleero buvudde mu njiri yaffe etusomeddwa olwaleero eya Luka essula 8 okutandika ku lunyiriri olwa 22. Wagamba watya? Mpozi nga tetunaba kusomawo nayagadde tumanye Luka yali ani. Luka teyali mu Yudaaya oba bajjentaayiro be baani mu Luganda, yali munnamawanga. Si kyekyo? Okay, munnamawanga. Luka yali munnamawanga n'ate ekigambo yakitegeera nnyo nti n'awandiika enjiri eno n'awandiika n'ebikolwa by'abatume. Omanyi mu biseera ebyo bwe wabeeranga munnamawanga nga toli omu ku bo, akajiri takaba tekakuyitako, tutegeeraganye. Kakati bamwewuunyanga nnyo baga nti omusajja ono akajiyita bwe kataayitako adde atya wano n'atandika otubuulira ebigambo bino. Naye Luka yali musajja mukkakkamu era ne banne bamwogerako birungi byokka. Ate mpozi n'ekirala yali musajja musawo. Kyova olaba yafa nnyo ku kuvunula Yesu kwe yakola. Okuwonya kwonna Yesu kwe yakola Luka yakulinamu interest ey'enjawulo kuba ye bulijjo yalinga amanyi nti ddagala lyerikola ki lyerivumula, naye ng'ate alaba ono kigambo bugambo kyekikola ki kyekivumula. Katusome ebyawandiikibwa olunyiriri olwa 22. Awo olwatuuka ku lunaku ku lumu ku nnaku ezo n'asaabala mu lyato ye n'abayigirizwa be, n'abagamba nti tuwunguke tugende emitala w'ennyanja. Mu bulamu bwo olinayo olunaku lw'otuuka n'ogamba nti kati kansaabale nzire sayidi eri. Jjukira nti bwe yali tannaba kusaabala ye yali yateeseteese dda nti ku sayidi eri alina ekibiina ky'agenda okusanga akibuulira enjiri, ng'ate waliyo n'omusajja alimu dayamandi. Dayamandi si gwe muzimu, tuziyita tutya? That one, Diamond. Wamma mugoberera, omanyi abantu abamwogera n'obabuulira ebintu nga tebagoberera. Okiwulidde? Ate nga bwe yatuuka eyo n'ebyennyanja bw'ogenda weyongera okusoma ebyawandiikibwa ku olwo baali tebakutte. Naye olw'okuba ye mukama waabyo yabiragira ne bidda we bikwatirwa, abasajja ne beewuunya nnyo ne bagamba musajja n'abakyono. Katweyongereyo ku lwa 23. Awo bwe baali nga baseeyeeya ne yeebaka otulo, omuyaga mungi ne gukunta ku nnyanja, amazzi ne gaba nga gaagala okujjula ne baba mu kabi. Oyinza okuba olina olugendo lw'olimu, oba lwa kusoma, oba lwa bufumbo, oba lwaki, omuyaga ne gukunta. Tuli
ffenna omuyaga ne gukunta ng'oli kuki ku lugendo. Engeri eryato lino gye balyogerako lirabika lyaliko emitendera ebiri oba double-deck, nga bano abalala bonna baali eno waggulu nga beewanise, ye Yesu alabika bw'osoma ebyawandiikibwa tekiri very clear, kirabika ye yali ali wansi bo nga bali waggulu. Bameka ku mmwe abaali babaddeko mu kaseera nga waliwo musisi oba nga musisi ayita? Musisi bw'aba ayita bakugamba kukola ki? Kukka wansi oba okufuluma ebizimbe. Naye bano bo baali batambulira waggulu, baleka baali banyumirwa effuta, ate nga baali basajja nga bamanyirivu nnyo, bavubi balunnyanja, naye omuyaga gwabakkakkanya ne bamanya nti kakati tukoze eki, tuwedde. Katweyongereyo wano. Ne bajja waali ne bamuzuukusa nga bagamba nti Mukama waffe, Mukama waffe, tufa. N'azuukuka n'aboggolera omuyaga n'okwefuukula kw'amazzi ne bikkakkana n'eba nteefu. Omuyaga bwe gwajja ng'amazzi gajjudde ku ddeeke eya waggulu, ye ng'ali wansi, ne bavaayo ne bakka waali. Gw'omuyaga bwe gujja okka wansi, okkako ku maviivi, oba osigala oyimiridde. Gwe teebereza senga Yunisa ono yakusanze oli ku muti waggulu owalampye, najja n'awogola ettabi. Oteeberezaawe binuubule by'ofuna. Naye bw'obanga oli mukkakkamu wansi, takutuusaako nnyo buzibu. Ndowooza wano ebyawandiikibwa kye bigezaako okutugamba nti bwe wabeerawo obuzibu, tukkakkane wansi waali tumubuulire, kuba nabo baavaayo ne bakka wansi ne bamugamba nti Mukama waffe, tufa tuggwaawo. Jjukira enkuba yali etonnya, naye ye olw'okuba alabika yali ali wansi mu ddeeke eya wansi, enkuba ye yali tennamutuukako. Naye bano nga baatobye dda. Tuli ffenna katweyongereyo. N'abagamba nti, nsonyiwamu katono, 24, ne bajja waali ne bamugamba nti Mukama waffe, Mukama waffe, tufa. N'azuukuka n'aboggolera omuyaga n'okwefuukuula kw'amazzi ne bikkakkana n'eba nteefu. Omuyaga n'amazzi byali bimanye eddoboozi lye, era bwe yayogera bw'ati ne bikkakkana. Mu mwali mubaddeko n'embwa. Obeera n'embwa n'efuuka ebbereegye. Mutabani wange Vine yabeerako e Kampala ng'ayina embwa. Naye ng'embwa eri German Shepherd bw'eba egize Vine ajja buzzi n'agigamba n'etuula. Naye omuyaga guno gwawulira mukama waagwo ne gukkakkana. Tuli ffenna. Kakati omuyaga oguyinza okuba nga gukuyitamu, Mukama waffe ayinza okwogera nagwo ne gukkakkana. Naye jjukira olina kukola ki? Kusooka kukkakkana n'ovaayo ku double-deck eri waggulu n'okka wansi eno gy'ali, okkootya ku maviivi. Si kyekyo? Katweyongereyo. Olwa 25 lugamba, n'abagamba nti okukkiriza kwammwe kuli luuyi wa? Kuli luuyi wa? Ne batya, ne beewuunya, ne boogeragana bokka na bokka nti
kale ani ono kubanga n'empewo n'amazzi abiragira ne bimuwulira. Empewo n'amazzi yabiragira ne bikola ki? Ne bimanya nti ono ye yatutonda. Ababuuzizza okukkiriza kwammwe kuli luuyi wa? Kyokka era Luka akulaga nti baaliira bakyebuuza nti yaani, ekikutegeeza nti okukkiriza kwali kutono. Mukijjukire nti Yesu yali muyigiriza nga bano bayigirizwa be. Manyine mwami Mutumba naye musomesa, ajja kutegeeza nti bw'aba asomesa abaana abawa ebibuuzo. Kakati wano Yesu yali agezesa abagoberezi be, abayigirizwa be, ng'abagezesa alabe oba bategeera biki kyayogerako. Kuba gwe omuyaga gwamuwulira, naye ate bano bo baasigala bakola ki? Beebuuza nti yaani. Buli lw'ofuna omuyaga okkakkana, abayigirizwa nno bano balabika ebibuuzo baabigwa, kubanga era olaba ne ku endi baasigala nga bakyebuuza, musajja n'abakyono. Kubanga jjukira emabegako wali yali amaze okuwonya abalwadde, nga amaze okuliisa abantu, agoba emizimu. Abayigirizwa bano baali bo tebafunangako kyamagero kino kubatuukako bo bennyini. Kino kye kyamagero ekyasooka okubatuukako ne kiba nga kiba affectinze. Kuba bulijjo yalinga awonya abantu naye nga tawonya bo. Oba okiwulira? Yafiidinga abantu abangi ennyo, oke nabo baali bamu ku abo, naye bo baali balina ebyokulya. Naye ku luno obulamu baali babulabye nga buggwaawo. Naye Yesu n'aboggolera omuyaga ne gukkakkana. Ngambira akulinaanye nti omuyaga bwe gujja okkakkanako wansi, oba osigalayo ku ddaboddeeka. Ekyo jja kimbuulira edda nga tuvudde wano. Aw'Oluganda olwaleero luli bize nnyo, kansuubire nti ebigambo ebyo bibadde bya mugaso gye muli. Mukama abankuumire, abanjagalire. Amiina.
Kama yebazibwa abooluganda tubaaniriza nnyo mu kusaba kw'olwaleero era tusanyuse nnyo okulaba buli mukristaayo avudde gy'avudde oluvannyuma lw'omuyaga ne muteeganya empewo ekyakunta naye ne mujja okusinza mukama yebazibwe nnyo era tumwebaza agala okwaniriza mu ngeri enjawulo abagenyi baffe abasabye naffe nga gwe mulundi gwaffe mu kusoose bw'oba ng'oli mu kkanisa wano nga bulijjo tusabirangako wano mbadde nsaba tukwanirize mu ngeri ey'enjawulo eyaffe ya St Jude. Tulinawo abagenyi tubaanirize. Tusanyuse nnyo okulaba mukwano, tusanyuse okulaba oviiriddeko wa bangi wavudde Kampala ono avudde wala nnyo banne tumwongere nga tusanyuse nnyo okulaba weebale kujja kusaba naffe era tusaba ojje ng'osabe naffe sebo omumbejja weebale kumuleeta kirabika gw'omutuleetedde tusanyuse nnyo okulaba omumbejja weebale okujja okusabako naffe ne Saava Ssebo Saava tusanyuse nnyo okulaba weebale okusaba naffe. Njagala okwaniriza ababadde baludde okusabako naffe. Nyinza okuba nga bonna sigenda kubagamba kuyimirira oba kweyanjula naye mbalaba
Mukama yeebale nnyo okubaleeta nate mu nnyumba ye bannange. Tukomewo tusabe okuva n'enkyandoza mwategedde it is living with COVID. Tewakyali kyakugamba nti tetujja kutambula kuva mu nnyumba. Tujje tusabe. Njagala kuwaaniriza mu ngeri enjawulo sisita wange omu yekka bw'ati. Mukyala Barbara Nalumkaduyu yimuka tukwanirize oyo timuluka kyala timuluka yatuvaako kati abeera Miami eri mu binene naye atusuulidde omwoyo najja satubadde tuludde nnyo okumulabako Barbara tusanyuse nnyo okulaba tusanyuse nnyo okulaba. Njagala okwebaza timuluka abateeseteese okusaba kwa leero abatuteeketeekedde ebyokulya n'ebyokunywa betuva wano ffenna tugende mu call ate tuddemu tuwuliziganye. Waliwo okusaba kwaffe kuno buli Sande 2 ezisembayo mu mwezi bannange nsaba obbajjukiza. Tusabye olwaliro tujja kusaba ne ku Sande ejja tiimu Yokana be bagenda okulembera okusaba okwo era basaba beteeketeeke. Bwe tuba tuli mu kusaba wano tubeera ne kyaki y'abato. So waliyo saavisi y'abato egenda mu maaso mu hall. Bwe muba mulina abaana abato mubatwale eri oba basigadde yeka mubaleete babeere ne bannaabwe bayigire wamu okwabwe ate kwo kwa njawulo basanyuka nga bwe bazannya nga bwe bayiga. So Sunday school yaffe yaddamu era egenda mu maaso kati mwebale nnyo abazadde abaleeta abaana. Tujja kubeera nga tufuna ne youth service at the same time. Amangu ddala nga bwe kisoboka tujja kuba tubategeeza naye n'abavubuka ab'emyaka egisusse ku Sunday school bajja kubanga nga balina okusaba kwabwe. Njagala okwebaza mu ngeri enjawulo teams zonna ez'omu kkanisa. Omwezi oguwedde gwonna tubadde ne team engagement nga abakulembeze nga tuwuliziganya n'abakristaayo okulaba engeri ki gye tusobola okuzimbamu ekkanisa yaffe n'okugizaamu amaanyi. Tubadde ne Zoom meetings era buli ttiimu yajjumbidde baalese ebirowoozo birungi nnyo. Ebirowoozo ebyo tujja kubeera nga tubiteeka wamu ng'abakulembeze ate tubizeeyo eri ttiimu okulaba engeri gye tugenda okubiteeka mu nkola naye nga byonna birungi era maaso watangaavu. Mukama ali naffe mu lugendo luno okusinziira ku bye twawulira okuva eri abantu. Abantu balina passion to serve God. So thank you so much everyone. Nsaba kubajjukiza nate buli ttiimu erina contribution ya cleaning fund bannange temwerabira. Ttiimu ezisinga eziri bulungi ziri mabega omwezi nga gumu naye nsaba tukakinga ffenna kubanga tuli due okusasula tusasula pound 2 buli mwezi eri main church olwokubanga waliwo caretaking egenda maaso ffe gye tutagetinga involved. Buli ttiimu esasula pound 10 buli mwezi. Njagala okuyita mu bwangu nkomyawo kubanga tulina Zoom meeting babwe mbanjita presentation. Waliwo bannaffe ababadde nga bali ku mutimbagano okumala ebbanga nga balinze okuwuliriza presentation eyo eya health and social care visas yegenda okuddako kati naye nja basaba bwe tunaba nga tuli mu presentation eyo tugiyitemu mangu. Abali wano mujja kubeera n'omukisa okubuuza ebibuuzo byonna mu call. Abali ku mutimbagano bajja kufunayo omukisa gwa bibuuzo 4 byokka. So Mukama abawe omukisa temugenda nga tumaliriza tujja kuba tukyeyongerayo mu call okuddamu ebibuuzo n'okufuna ekyokulya n'ekyokunywa kimuluka kyetutegekedde. Mukama abawe nnyo omukisa abooluganda atuwuliziganya. Situsobodde kukola leero tetugenda kukola birthday celebrations. Tujja zikola ku nkomerero y'omwezi kuba tukola za mwezi gwonna engeri gye tulina abantu abalinze tukatumali ekyo katukitwale ku next Sunday. Bajja kubaawo keeke ne byonna ebigenderako
kale kama abawe nnyo omukisa abaazaalibwa mu February. Pozi akalango akasembayo ka abaana abassibwako emikono Vika ajja kujja nga 27 kusande ejja gabira abaana abassibwako emikono certificate kale oba omwana we yassibwako emikono jangu ku sande ejja 27 Vika ajja kubanga abaana abo abawa certificate zaabwe. Kale mu kaseera kano Vika yandibadde atuwa omukisa naye ekibiita tusobodde kumufuna kubeera naye kutuwa mukisa naye kambasabe buli omu yeewombeeke waali asabire wiiki ejja asabire ab'omu maka ge asabire abalwadde bonna bamulomanyi naawe nnyini osabe weesabire omukisa katusirikire akadakiika nga tusaba. Ayi Mukama mpulira okusaba kwaffe kale nga tuggalawo okusinza kwaffe okwaleero tusike tuyimba oluyimba 326 abantu ba Yesu abalokole. Okusinga byonna